Musicians, I am tired of you. That one I have. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn, chicha njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amanyi gammwe, njagala muyige ekyobugaga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No, fabamu ba because by the morning I'm meeting Butaman, in the afternoon I'm meeting Rogadi, in the evening I'm meeting Manya Odonga Rodong. So when would I work on other Chirabira there? Kampala bamanye temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Abaganda bagamba nti eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba. Era Abaganda be bamu ne boogera ne bagamba nti okalya ddakadda envunyu ogirira mu katiko ogiwulirira mu ttaka. Kaakati nno ebigambo bye bino bwe ruti bwe luwaali nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwali lwa kumakya era essaawa zaalinga mu 5 awo oba zaali ziweza 6 bw'atyo n'avaayo n'akuutira abayimbi wali mu kuziika omugenzi Katolu Bwama luguudo oludda e Masaka wali emitala Maria n'abagamba nti mbeegayiridde bano abasajja babakozesa bukozesa bagenda kubasuula, mugenda kuswalukuka, mugenda kuswala, kye mulina okukola kiri kimu mulwanirire copyright law eyo ejja kubabeezaawo emyaka n'ebisiibo. Kaakati nno bangi baavaayo ne bavuma ono ne bamulumba era ne bamwogerera ebigambo ebisongovu ebyokumpi n'ebyewala. Kaakati olunaku lwabadde lwaggulu bw'atyo General Saleh yavuddeyo misana n'agamba nti abayimbi mbakooye, abayimbi nabakoowa, mujja munzungirako, mumazeeko empewo, mulowooza ndiraba mmwe mwekka mwefudde ba kitalo, mmwe mutaasoma, mmwe mutali organized, mmwe mutali bateeketeeke, basajja mmwe mbakooye. Kaakati ebigambo bino Pulezidenti yali yabirengera dda bano n'abawooninga era abamu ku bo abaayogera ebingi baabano bavudde bagamba bannange Kyagulanyi ani yali amanyi watubuulira lwa kwesiriwaza. Ebigambo bino tusimbule omulundi gumu. Otalo walina ne Bobi Wine mwalukomyawa mwesootinga oba ebintu statement ze wamala n'ozitegeera? Nalinako olutalo ne Bobi. Wagamba nti statement ze tozitegeera? Ate namala nenzitegeera. The thing is like this. Kyonna kye yayogera nti artists were looking like beggars. Nze sibangako, I want to clear this out. Sibangako na lutalo lwonna ne Bobi. Nkuze mpuliriza Bobi era mwagala. I love him like he's so ambitious. I love his music like njagala nnyo Bobi. Facts. But kyenalitegedde we yagamba nti artists were acting like beggars. Kaakati nange wenjagala omubakingira waawano. Nawulidde nti waliwo ssente ze bagenda okuwa abayimbi. Bwe twali mu meeting ya Federation twali twogera ku 18. Yes, twali twogera ku nsonga z'okupasinga copyright law and issues like that. Ssente zijjirawa. That is where we are actually looking like beggars because they know omani we bakuwa akasente osirika. How is that money going to help us? Since kiwanti buli muyimbi ali mu ggwanga agenda funa kweso ssente. Oba kitegeera. What we need is that law. Let the law pass and everyone is going to get money. We are going to get that money that they are giving us. So I think that is what he was trying to tell us. But he was actually right. Ebiseera ebisinga buli lw'oyisa mu mukulembeze amaanyi naddala omukulembeze eyalondebwa abantu jjukira nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Kaakati gwe buli lw'ovaayo n'ogamba nti ojja kumuwakanya n'akugamba nti ekkubo ly'okutte fu gwe n'ogamba n'olemerako nti lyenkute lyettuufu ofundikira otomedde oba ng'ogudde mu nnyanga. Kaakati bino Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabiraba dda omwaka ogwaggwa mu kuziika Katolu Bwama n'abagamba ebintu by'okusabiriza mulekerawo okusabiriza, temulina kubeerawo ku kusabiriza. Kaakati omusajja kyaddaaki avuddeyo mu bigambo bye n'abagamba saagala kuddamu kubalaba ggulu
gwe wadde oyimbye naye byoyimbye temuli oyimbye Gasiya mwerere gwe Ssuuna temuli saagala mwenna nabakoowa munzungirako buli kaseera mulinga nsowera abasajja abayimba edda mulimu abasajja n'olaba omusajja nga Jose Chameleone omusajja ayimbye emyaka n'ebisiibo tasobola na kwejjanjaba. Can you imagine? Tasobola na kwejjanjaba ne weebuuza abasajja bano sente ze bakola ziragawa. Kyekiri kyennyini president kyabagamba tekawo police tufune copyright law ebeerenga ensimbi tuzeefunira nga ziyita mu makubo amatuufu tuleme okusabiriza. Naye kaakati essaawa zino Chameleone tasobola na kwejjanjaba omuyimbi gwe bayita legend mbonnambe mu East Africa omusajja ngaragadi omusajja yayimba edda naye n'aswaluka n'aswazibwa mu maaso g'abantu abawagizi be abaana be ne bamuyitanga akaana kato mbu Yuraj Gadi please come here. Ne weewuunya abasajja nga bano ekyamazima balitegeera ddi bwetwogera ebigambo nga bino nga bagamba ntubalumba nga bagamba tetubaagala nga bagamba twogera bubi. Kaakati nno yessaawa okalyadda kaddadda ebigambo omusajja avuddeyo misana n'abaga nti nabakoowa muzzo nga mulinga ensowera. Kakati Ragadi nayo ku myaka gy'oyina oyina n'abaana abatuuse okukuleetera abasajja abakuyita basezala naawe osabiriza gw'omu ku bantu abaagobeddwa naawe ne bakugoba omusajja omukulu n'oswalaswala wenna omusajja omukulu salimusale n'akera ku makya n'akuyita mu Ragadi yukam naawe nojja ne bakugoba kuswala nabaki okulagadi kooliko liyali wenna waswadde sigwe munene sigwa ayina ebipale bino bizigido herepumi bannange n'oweebuuka wenna toyina wadde wasigazaamu akatiibwa okusabiriza. Ne wano baabagamba omusajja ayimirira n'abagamba bannange bitone byammwe musobola obyeyambisa mu ngeri endala ne mbifunamu muve mu bintu by'okusabiriza. Akakenzo ne kamubuukira akasajja oba butagendako ku ssomero ne keeyogeza atugambe tuli basabiriza naye nga yali abalabula ku kino ekyokuba weebuula abasajja abakulu. Kusabiriza omusajja atuuza obbaga nti ku makya bayakasinkana one kawungeezi ng'ono ne mwenna bamenye mwenna mwayimbayimba dda. Music industry webanga omuntu gwe mugamba nti akyasinza okuyimba Chameleone tasobola kwesasulira sente za bujjanjabi bukadde 360 nga tasobola zeesasulira kati olw'omuyimbi atandika obutandisa aba agenda kujja wakakadde. Ebyo bintu temusobola kubiraba naye bawoza bibiina simanyinza akulira ekibiina gundi. Omuntu nga Chameleone nga tasobola kwesasulira bukadde 360 ng'ate gwe oyita legend. Kakati mwe abasigadde mba mugenda kukola mutya. Kakati wenna n'ovaayo n'ekiwatu kikulinga essabo kinene bwekitino n'olyoka otirima ng'ojjanga bakuyise nga bayita akaana akato. Byebyo omusajja bye yabagamba omusajja alengerera wala naye mu abongo bunafu temulaba. Tuvaayo buli lunaku olukya ne tubagamba nti abasajja tebatwagalangako tetuli babannaffe bannaabwe babamanyi. Kaakati nno waliwo etteeka eryamaze dde okubeera nga libagibwawo. Omuntu yenna anaasangibwa ng'avuma First Family Mwami Museveni ne famire ye ono agenda kusibwa ng'emyaka 10 oba seekyo owe obukadde 250 zaabuliwo mu myezi 3. Kino bwe kinaakulemanga nga weebakeruzira emyaka 10 mirambirira. Etteeka lino tetumanyiddwa kukusiddwa litya okubeera nga amangu ago balikyusizza ne batuuka n'okubeera nga baliisa mu bwangu n'embiro okubeera nga liisa kyanaku nnyo okubeera nga waliwo etteeka kati essaawa zino eriyamba omuntu omu ne famire ye. Abalala bonna nga ne bw'obavuma tewali buzibu bwonna. Kyova olaba nga abantu bangi mu Uganda tebafiibwako oba bafudde oba babadde ki. Olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi omusirikale ow'amagye bwe yakubye omuntu essasi eryamuttiddewo ne watabaawo na muntu awondera yadde omuntu ono kwatibwa yadde ebitongole ebikwasa empisa okuvaayo okwenyigira wamu okubaako ebigambo bye bivumirira n'okubeera nga bennyininyini bavaayo okwogera ku nsonga nga zino. Twalaba General Muhoozi bwe yavaayo n'avuma omusajja Sheikh Kiti n'amuwooninga n'amugamba ensi ejja kumulamula. Wabula abantu nga bano baakulira bwe batta abantu tayinza kuvaayo yadde okukolola yadde okubaako kyanyega olwo yasse aba akoze kirungi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omulongo wase omuluutansozi nakugamba ennamba gy'olabaawo yeeyo omusajja oyo amala ebizibu by'abannayuganda bonna abali okumpi n'abali ewala abali e Uganda n'emitala w'amayanja. Kaakati nno waliwo ebigambo bino bya minisita owa Mwami Museveni era ebigambo bino nkwegayiridde njagala obiwulire wadde bya lufuutifuuti oba bya Lungereza tugenda biwulira eddakiika ng'emu oba sekendi singa 4 wabula oluvannyuma nkomewo mbitemeeteme okakase nti eno ensi eriko bannannyini waayo gw'oba okyaliyo ng'okyasinika amannyo ogenda kakasa ebigambo. Wabula mbaaniriza mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media
mwebale nnyo mwebale eddala kyemukola kyamaanyi nnyo temujjanga okwo kale nkusaba video sooka ogimpere ekigalo era mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu gwokka ogw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ogw'omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo omuntu anyigirizibwa bibino biwulire bya luzungu tugenda bivunula owulire nti ensi eriko bannyiniyo. We have 3 divisions: crop, animal and fisheries. Do you have a fisheries authority? Are we not exporting fish? Which agency satisfies our fish to be accepted in the EU? Which structure? Our fish goes to the EU. The challenge our fisheries sector was getting is overfishing on the lake. It was an enforcement issue, not a regulatory issue on the exports. So the Ministry of Agriculture, the challenge we have is understaffing. Why? Because Uganda nze nabagamba wano tetulinawo gavumenti, tulina kigrupu ky'ababbi kye bayita NRM nga kikulemberwa Museveni ne babbi banne. Kirina amagye, kirina parliamenti, kirina amawulire. Ebyo by'okulwanyisa byakyo biringa bina. Kigrupu ky'ababbi ekyo omugaso gwakyo gwa kunyagulula bannayuganda aidha kubabbisa maanyi oba mateeka oba propaganda mu mawulire. Ono kyewayagaliza embizzi ndowooza omuwulidde Franka tumwebaze ye minisita wa Museveni wa agriculture agezaako okugamba nti Uganda ng'etwala ebyennyanja wabweru tulina authority wano olwo na referringa ku Uganda Coffee Development Authority gye tugamba tetwagala bagitwale. Mukulu kyewayagaliza embizi njagala kutegeeza nti bannayuganda nazzi kuno nga bannayuganda bafuna mu byennyanja kubanga baavubanga ne bafuba akasente. Kasita mwategeera ti ebyennyanja birimu akasente akawera ne muyiwa amagye ku nnyanja. Ennyanja ne mugisibako akatimba ne mugobako bannayuganda. Era wenjogerera okukwatira ku nnyanja bakukubirawo amasasi. Example zimuzirabye bangi be batemudde ku nnyanja ne bakasuka mu mazzi. Mwokeza obutimba bw'abantu, amaato g'abantu, injini muziwambye, abamu bali mu makomera, abalala mwabatemula. Okitegeera. Kati gwe ebyennyanja by'ogamba nti bye tutwala ebweru sente ezibivaamu munnansi afuniramu luddawa. Osobola okuza akauntinga n'otugamba nti omwaka oguwedde ebyennyanja twafuna sente bweziti ne bweziti era zaakola wano zaazimba kino zaazimba kiri. Eno gurupu y'ababbi. Okitegeera. Bannayuganda mwabagoba ku mazzi. Ensonga gye muwa nti baali bavuba obwennyanja obuto. Kiki ekyabalemesa okutuuza bannayuganda ne mubasomesa akabi akali mu kuvuba ebyennyanja ebito ne mmwe kennyini nga gavumenti ne mubagulira oba ne mubaguza obutimba obukwata ebyennyanja ebikulu ne basigala bannayuganda nga bavuba ne baguza mmwe gavumenti nabo ne bafuna ku ssente. Naye mwabagobako kompulitire okukwatira ku nnyanja sasi ku nyama ye oda gye mwasaawo era bangi be mutemudde. Abalala balema, abalala bali makomera, abalala baayavuwala. Okategeera. Kakati mwe bannayuganda mugira mwebaka. Nkakasa bulungi emundu eyo gye mulaba eri ku nnyanja egenda basanga mu nnimiro zammwe ez'emmwanyi. Bagenda tandika bakubira amasasi mu nnimiro zammwe ez'emmwanyi. Kubanga wano tetulinawo gavumenti, tulina gurupu y'ababbi, ekyo nakigambye. Okitegeera. Osobola okwakauntinga gugambe bannayuganda nti mu bbanga bweriti esente zivudde mu byennyanja zikoze kino zikoze kiri kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe okubulira bannansi sente zaabwe gye muzitwala. Nkugambye tulina gurupu y'ababbi gye bayita NRM. Amaanyi gaayo erina amagye, erina parliamenti, erina institutions za gavumenti, erina amawulire. Gurupu y'ababbi eyo gye bayita NRM etulugunyiza bannayuganda ebbye bannansi okukamala. Bwe mutyo bwe mwawamba golodi
bwe mutyo bwe muwamba amajani, bwe mutyo bwe muwambya amafuta, kaakati bwe mutyo bwe mwagala emmwanyi. Ndowooza mutegedde baganda bange. Mwe bannayuganda mugira mwebaka. Naye essasi eriri ku mazzi ligenda basanga mu nnimiro zammwe. Nze mbabuulira. Bwe mutaalwane ne mwejjako eyo gurupu y'ababbi eyo gye bayita NRM. Uganda, nsi Uganda, kiri Uganda, byonna byewulira ebyo biri Uganda. Oba oli Bulaaya, manya nti ekifo e Uganda kyekyo. Bw'oba walekayo omuntu nga mulimi era ng'omuntu oyo nga muvubi, kaakati ebyo byo byamaze dda okusangulwawo ku maapu eya Uganda. Kubanga baamala dda okubeera nga bakitegeera nti munnayuganda omutuufu oyina kubeera ng'omwavuwaza. Wabula ate bakuba ttooki bagenda okwetegereza ennyo nga mu bitundu bino ebirimu abalimi era ebitundu ebirimu abavubi ebitundu 9 ku 10 nga bo mu buvubi tebaliimu, nga bo mu bulimi tebaliimu. Kakati nno ng'abasajja bali mu buvubi bagaggawadde n'abasajja abali mu bulimi batandise okugaggawala ne bagamba nti abantu bano waliwo pulogulaamu gye nnakubuuliddeko eya 50 years master plan nagikuwadde mu vidiyo yaffe gye twasembeyo okukola akawungeezi akajjo nti abantu bano okubaavuwaza okubafuga obulungi okumala emyaka 5 plus tulina kusooka kubaavuwaza. Okubaavuwaza tulina okubagoba ku mirimu gye bakola egyabwe nga bo. Olwo kakati emirimu gino bwe tunagisaanyaawo, jjukira nti ffe abaana abaffe twabaweerera baasoma, buli ofiisi yonna be bagirimu, buli kyonna ky'omanyi omulimu nga mulungi nga be bagulimu. Kaakati ffe tuli mu buyinza era amateeka ffe tugakwatisa. Abantu bano tujja kusobola okubanyigiriza tubagobe ku nnyanja, kubanga ennyanja teriimu nnyo bantu ba Maserengeta, erimu bantu ba bukiikakkono, erimu bantu ba bukiikaddyo, erimu bantu ba mu Central. Kaakati olwo bwe tubagoba ku nnyanja bajja kwavuwala, tusigale nga balomba bulombi nga boolaba abayimbi nti baabateekako ekyokusabiriza. Baba ma copyright law etteeka eryandibayambye okuyamba ebiyiye eby'abannayuganda bonna abali mu nsi Uganda ne babeera nga babifunamu nga bayita mu polisi oba oliawo mu makubo amatuufu nga sente zijja zokka. Naye bano bwe bakimanya nti abayimbi wano abasinga okuba abangi Baganda, kati olwo copyright law eyina okubeera ng'etuulwako, teyina kuyisibwa nga boolaba mawanga nga Tanzania, nga boolaba mawanga nga Nigeria, nga boolaba mawanga nga South Africa, nti amuyimbi abeera muyimbi era n'afunamu ekyo ekiyiye kye, oba mutontomi oba muyimbi oba muzannyi wa mizannyo ng'afunamu ekyo kijjamu ekyo kyayiiza. Kaakati wano kasaba amanya nti Abaganda be badominatinga sekita eyo, ogendo kakananga abasajja babafudde basabirizi. Mwalabye olunaku olw'eggulo era mu katambi kano kennyininyini gye tutandikidde nga Jenosale eyasooka okuyigula abantu bano bonna nti abawa ssente ez'obwerere amaze okubanaabira mu maaso n'abagamba mu nkooyo okunzungirako mulinga ensuwera, n'akola ddi emirimu egiyamba ensi, n'akola ddi ku bantu abalala ng'abayimbi musiba mu nzungirako. Okuva n'olunaku olwaliro saagala kuddamu kulaba muyimbi n'omu eggulu ng'ajja anzungirako. Kaakati kino nga kikulaga nti kye baayagaliza embazi kibuyaga asudde. Baasooka ne babawuddiisa, bw'atyo Pulezidenti Agulenseta Mitembo n'agezaako okubabuusa, wabula abasinga ono baamulaba bubi kubanga babasuuliranga obusammambiro. Kaakati nno yessaawa bakirozeeko. Omusajja Mayiddwa nga Omwalu Kisekka awangalya mu ggwanga erya South Africa, birungi si birungi waliwo ba comrades abeeyongedde okubeera nga bamulumba nga bamulumiriza kulya, wabula nga waliwo n'abalala abeeyongedde okubeera nga bamuwolereza nga bagamba ono teyalya. Kaakati omusajja abikudde ebyama n'agamba nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yali asazeewo okubeera nga amukozesa ng'amukozesa olwombo naye yeegatte ku kabondo akanyigiriza bannayuganda akanyigiriza bannayuganda. Wabula mbu omusajja ono yalabuka mangu ebigambo bino n'abirabuukirira era ogenda okakkana ng'akabondo kano akeessamuddeko mangu nnyo. Kaakati olwo mbu baali bamuteza akakodyo basobole okumusika okumusula mu trap ey'okukolera mwami Museveni. Ebigambo bino byonna bigenda mu maaso oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo eri dokita waffe akulya bannacaputa mu ggwanga erya Amerika okuvaayo n'ata audio enkambwe Omwalu Kisekka yalimu ne Half London nga
banyumya obanga boogera ebizibu byabwe bye bayitamu okubeera nga munnaye musogo mwe bali naye balina ebibasomooza era ebibanyigiriza. Kati omusajja ono yavaayo obutambi buno n'abuteeka mu media, ensi n'ebuwulira. Kaakati wano olutalo we lwava. Kati bino byonna ogenda mu maaso sooka oli akatambi ka Kisekka engeri gye baali bamuduraginze okumusula mu katego akakatikkiro Charles Peter Mayiga. Nali nsirise paka namugamba nti ono Gasiya nammwe temusitamu ono Gasiya fe abasajja tubakutte ye lwaki mwekweka kiki kyaki Kisekka lindako oli n'asooka ajja ate mu kabokisi n'asooka ntextingira lindako toyogera lindako biki ngenda kuliira mukonza bino ebintu biri mu lujjudde eno gurupu kadate kuume kigurupu kya Mayiga baali bantuuzizza mu liba era Kagayi olwavaako namugamba sibeera mono Gasiya nenvaako nankubira essimu. Kati olaba Kisekka olaba ffe tweyamba n'okweyamba. Bw'oba ofunye ebizibu ffe tukugira bwe tuti, bw'oba okoze bw'oti, bw'oba weetaagayo oba teweetaagayo tukuyamba, ffe tuyamba oli muganda munnaffe. Koze bino si bya Buganda. Ojjukira nakola vidiyo z'ebyo olutalo si lwa Buganda, vidiyo nga 3 ez'ennaku ez'omuddiringanwa nga nkuba ekyo kigurupu ekyo kye nali nkuba namubulokingirawo oyo Wankoko ne mugamba gutonziza mu bino bya kisiru waliwo bayingidde bali bataddemu nga ndi omunno nga zisibimanyi kati yoyo nendaba essimu yange ng'evuga nengawayi leero kambeereyo Mayiga kati yo yalina ogwo ogutwe ogumulinga ogwa bbala tebalina lutalo na pulezidenti we beerimbika we balimbalimba. Kumbe Mayiga kumpalana jajjayo mu lujjudde emutunula nako emutonya nako yajjula dda n'okutonya etonya empalana gy'alina ku pulezidenti oyinza okuŋŋamba bw'ayinza okukola gurupu eyo ng'agamba mbu naffe tulina ekyagulanye naye ffe tulina enwana yaffe we bijjo ebirimbalimba abantu bambi bo babibeeramu tebamanyi bigenda mu maaso bawuza ekyagulanye ne tumuleke eri ne political wing ffe ate tuliye nemugamba mbu ate mmwe baani nakibuuza ate mmwe baani nanga Mr. Kisekka lero nimubuuza aba political wing ate mwe muli ba wing nimubuuza ate mwe muli ba wing anti olaba kati ffe tugira bwe tuti anti olaba ffe biri eri namugamba Gasiya tonziza mu Gasiya kati Kawuma bw'aba yagenda wa Mayiga ate yo wakubwa bukubwa obadde tokimanyi mbadde sikamanyi obadde tokimanyi ngenda noonya ebifaananyi wano bambi nyamba buya ngenda noonya ebifaananyi mbikusindikire nyamba buya bannaye sizifaya y'okusimu tekyakola oyo sizifaya y'okumasimu tekola ebyo bambi ate olaba babadde bakugambye osizinge faya omanya amasimu agavuga Kisekka wano tebamanyi bali kwe batudde omanya amasimu agavuga agambe bazuukuke beeraliikirire nemundu ogiyitani bazuukuke beeraliikirire bino ebigambo byetwogera omanyi amanyinga ogamanyi togamanyi okuba omuyimbi n'agwa eddalu n'akugamba mwankuba mama wange n'afa alina wano yatugamba buli omu ali nabasi oyo omukulu alina gurupu wano e South Africa yagigaanamu meseji y'enkyukakyuka n'egyo n'ogiteekamu akugjamu bino bya ddala oli aveeyo awakani n'okwata vidiyo y'enkyukakyuka n'ogisuula mu gurupu kati raba wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oyinza okukwata ku mutwe ne weewuunya n'obuuza ampuliriza nti ddala abakulembeze baffe abali mu nsi yaffe Uganda ddala baagaliza ensi yaffe okubeeramu emirembe baagaliza ensi yaffe okubeera ne kalica zaffe ez'Abafirika oba abasajja bano be basinze okutumbula obuseegu n'ebirala byefaananyizaako nga bwe bityo okubeera nga bisaanikidde ensi Uganda olwo bano batumbula ebintu nga bino abantu nga bano ne babawa eddembe okubeera nga beeyambulira ku street okubeera nga bamalaaya beetundira we baagala kitegeeza nti bamalaaya olwo bajja kubeera nga bagatta ettaffaali ddene ku kuwagira Mwami Museveni n'okumusiba mu buyinza. Abantu bonna abasinga abagezaako okulaga obutali bumativu mu nsi Uganda
abo bafuuka abamenyi b'amateeka wabula abantu bonna abavaayo ne bakola ebyobuseegu n'okulaga nti tebaliimu nsa abantu bano be bafuuka abazira era ebiseera ebisinga gavumenti ebasembeza nnyo ku mwanjo. Ekyokulabirako ye full figure omukazi akyasinza okuwemula n'okuvumavuma bannayuganda nga muno mulimu n'abakulembeze oba oli abewandiise ab'ensa abawemudde ku mitendera gyonna ogwa social media, ku bigambo ku street ne ku mativi ag'eggwanga. Naye omukyalo ono y'omu ku babi b'amagezi abamwami Museveni. Kisa kya Mukama mumujjukira eyavumavuma Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'okweyambula empale n'akunamira ensi. Omusajja ono mwami Museveni yamuwa bwa assistant RCC. Ampuliriza, mwami Museveni omuseegu gwasinga okwetaaga kubanga amanya nti oyo talowooza ku bya ntebe, talowooza ku byakubeera nga bamumamula ku ntebe, talowooza ku buyinza bwa ggwanga Uganda. Olwo oyo amufuula munne era be bantu bakulembeza. Kati njagala owulire ebigambo bino. Mwami Museveni bwe yasinkanye bamalaaya n'ayogerako nabo n'abawa n'obukadde 10 bulambirira mbu beekulaakulanye. Kyannaku kyewuunyisa. If you want the Malayas also to have their own circle, baringa hukana baneko kubalanga kuli ba malaya ata kuli baneko bekolera byabwe nabo kufuna kakawe. But the question is, bamanyiga ni mutawuni yonna President ahare babaneko ari balebe mobene nabo enyumu amanyana kale namwe mbongedeko bari nanya wabongeleko nanya musako yenyana bawo kama pesi mbawade 10 bari president babandu baneko wabawele milioni 10. Tuyina omulimu omunene ogw'okugoba Museveni naye ate tuyina omulimu omunene ogw'okulongoosa eggwanga lyali baalesaayo noonye. Okugoba Museveni si mannyo kusinika era si matooke kulya. Omulimu ogwo munene nnyo gututta obulamu bw'abantu bangi ate nga gukyatwala naye ate mutono nnyo ku gwe twolekedde oluvannyuma lw'okumugoba nga tutunga ensi gyali baalesaayuzizza nga tujjuza ennyanga zaalesaawo omuggodde mu Uganda okusobola okugirevolinga. Yali yonoonye ebyenjigiriza, yali yonoonye ebyobulamu, yali yonoonye ebyenfuna, yali yonoonye ebyentambula, naye waakiri n'atulekerawo empisa n'ennono. Kubanga mu mpisa n'ennono mwe tuyita okuweesa abakulembeze abalungi, mu mpisa n'ennono mwe tujja abakulembeze abaswalira era abaswala, mu mpisa n'ennono mwe tujja abakulembeze abalina bananda babatya. Naye bwe kibanga n'empisa n'ennono azoonoonye tugenda kutandikira wa? Muli gwe Museveni owulira nga byoyonoonye tebikumala? Oyimirira otya kazindaalo n'olaga nti osapootinze bamalaaya n'essako yaabwe ogitaddemu ssente? Omuntu asobola okweyambulira omusajja gw'atamanyi olw'ebyenfuna, omuntu oyo abeera taswala era abeera talina gw'aswalira. Waliwo ebintu bibiri, okuswala n'okweswalira. Omuntu eyeeswalira y'oyo abeera agenda okukola ekintu nga tewali amulaba era ng'akimanyi tewali ajja kukitegeera, naye ne yeeswalira n'agamba nti nedda mu mpisa zange n'ennono kino tekiriimu. Kakati omuntu atasobola kweswalira manya nti era tasobola kuswalira muntu mulala. Oyo guzze gw'osapootinze n'essako ye n'ogiteekamu obukadde 10 ekiraga nti owagira ekikolwa ng'ekyo. Obwamalaaya bubaddewo, ekyo teri atakimanyi, naye ate tebwetaaga kubeera gazetedi. Oteeka otya mu ssako ssente naye ng'ate ssako eyo eri mu bumenyi bw'amateeka oba omulimu gwekola gwa bumenyi bw'amateeka. Mu bufunze tugambe nti Museveni otongozza obwamalaaya mu Uganda. Ddala Uganda owulira nga toyina ky'oyagala kugirekerawo kubanga ebisinga obitutta obyeddiza, naye n'akatono ke twalisigazza ne tufuna okwesiima mu kko nako owulira oyagala kukasaanyaawo. Kankuwa ekyokulabirako ewaffe mu Buganda. Ewaffe e Buganda ojja kwesanga Abaganda abasinga tebalina we beebaka oba tebalina ttaka bapangisa, nga tebalina kyabwe ne babaziika batankanawo.
naye ng'ekikyabakuumya okubeera Abaganda mpisa n'ennono, era wadde nga tebalina ttaka, wadde nga tebalina ke balina mu Buganda, naye nga bakyenyumiriza mu kubeera Abaganda olw'ennono n'empisa eza Buganda. Olunaku olwaleero Buganda nga Buganda ensi ojja kwesanga tekyalina keerina, kubanga ne ku maapu ya Uganda yavaako dda, ng'ekyobugagga kye tusigazze Buganda empisa n'ennono kye kimu ne mu kabira z'abannaffe ab'enjawulo. Tebalina nnyo kye balina era tebalina kye banoonya, kubanga bw'onoonya n'obulirirwa okumala akabanga otuuka n'okoowa n'ogamba kino kankiveeko kiganye, naye baasigaza empisa n'ennono, era tebakola ebyo bigaanibwa mu byabuwangwa bwabwe, tebakola ebyo byesittaza kifaananyi kya ggwanga lyabwe, era tebarepresentinga mawanga gaabwe bubi kyekyobugagga kye babadde basigazaawo, oba kyekyobugagga bannayuganda kye tubadde twasigaza kabira zonna. Banandaba batya empisa ennono n'ak'obuntu. Naye ate kasita ofuuka malaaya, ebyo byonna obeera omaze okubyeyambulako. Teriyo malaaya ayina mpisa, teriyo malaaya amanyi nnono, teriyo malaaya ayina kabuntu, teriyo malaaya ayina banandaba batya, teriyo malaaya ayina gwaswalira. Omukulu abagambye nti ekittavvu kyammwe bangalo bunani, bamalaaya muli bangalo bunani, nkiddamu bamalaaya muli bangalo bunani. Omukulu agambye nti ekittavvu kyammwe bangalo bunani, abatayagala kwekolerera, abatayagala kwokya kasooli, abatayagala kutembeeya, abatayagala kutandika kusuubula mu butale. Nkitaddemu obukadde 10 olubana abaana abato, kubanga bamalaaya balinga kyakulabirako kibi, era nga bazadde baffe babakozesa ng'ebyokulabirako. Mwana wange nkwegayiridde, soma tokomekkerera ng'oli. Bw'omala okusoma mwana wange fumbirwa tokomekkerera ku luguudo. Essaawa eno ekintu kye tubadde tukozesa okukanga abaana nti bamalaaya poliisi baabe bayodde, olaba ggwe naaki naawe ojja kubeera bwotyo. Ate omukulu baawadde ssente, kyokka ate abazadde abadde baweerera abaana baabwe okufuuka abasawo, abaana bawulira abasawo bali mu kukaaba. Abazadde ababadde baweerera abaana baabwe okufuuka abasomesa, abaana bawulira abasomesa bali mu kukaaba. Abaana b'eggwanga obo bateereddewo sikuriini ki kwe balina okulabira. Obanga abagambye nti omusoma bya bwereere, okusoma kwa Uganda obeera osomedde bwereere, n'obateerawo zi UPE, naye nga UPE etegeeza bw'osomera obwereere stiiru era obeera osomedde bwereere gwate. Lwaki abasomesa ba UPE si be bateeredde mu ssako yaabwe? Lwaki bateereddemu bamalaaya ekittavvu kya bukadde 10? Lwaki si basawo? Lwaki si basomesa? Era abaana b'eggwanga obeera obasiigidde kifaananyi ki? Kubanga asoma n'ali mu kukola, ffenna ggoola ebeera etya? Ebeera ssente. Era omuzadde aweerera omwana ng'amuweerera kufuna ssente, naye ate tulaba malaaya. Museveni gwawadde ssente. Omwana onoomukubiriza otya okusoma? Olwene era ono yasoma, omukubiriza kusigala ng'akola ogwo omulimu gwe yasoma? Oba obeera omugambi naawe fuuka ngalo bunano ojje weeyambulire ku luguudo otandike okutunda omubiri gwo. Museveni eggwanga oliyonoonye, ne waakiri waali tulekeddewo kiri kye twatondebwa nakyo ak'obuntu. Banandaba batya? Twatondebwa nakyo ne bazadde baffe ne bakikkaatiriza mu kutukuza, era nga balowooza nti okwo kwe kubeera kuyimiridde eggwanga ery'enkya. That's why nabagamba community si erina okuzimba amaka, amaka ge galina okuzimba community, naye ate community esobola okudobonkanya amaka. Batikitooka
abawemuzi bebawa ssente ba presidential advisor beba full figure abawemuzi nti mu bufunze ye Museveni yesembereza bawemuzi yesembereza beesittaza afa ku bawemuzi afa ku beesittaza olugwanga kyeppya lyetuzimba nga gwe emyaka gyonna gye wasomera obeera ekyokulabirako ekirungi eri emigi gy'emito bakulaze nti ate ebyokulabirako ebirungi beba full figure abawemula bebafuuse ba presidential advisor bebatagwa state house abasawo buli lunaku basiiba beekalakasa abaye mutongeze kasaala ne kana akatono ke mutuwa tekajjira mu budde kyekimu ne kubasomesa ab'amasomero aga gavumenti olwo abaana bano abakyali abato obeera obasiigira kifaananyi ki babeere biki nga bakuze era banaasigala bakyasoma ye omuzadde ono school fees gwe zeekubye empi anaasigala aweerera ng'abasoma amawulire nga bagawunzise be balya ku kittavvu ky'eggwanga oba be balya ku keeki y'eggwanga nga bangala obunani abaagaana okwekolerera mu ssako zaabwe mwe muteekebwa ssente ez'abasawo temuli ez'abasomesa temuli tuli mu kuzimba ggwanga ki era tunaatandikira wa kubanga ku mpisa mwe tulowooza nti mwe tubadde tulina okuyita okutereeza eggwanga oyagala toyagala sure win mulimu munene gwe tugenda okwolekera nga ye Museveni amaze okugenda okumuggyako kizibu nnyo era kiyinza okukaluba mu mulimu munene nnyo gututte bangi ate era nga gukyatwala naye mutono nnyo okugeraageranya ku mulimu gwe twolekedde ogw'okutereeza eggwanga omusajja oyo gwalesaawo muggudde ebituli naye Museveni wakati mu kuteeka ssente mu kittavvu ky'abamalaaya mpa ku muwalawo Natasha nange nguleko mpa ku muwalawo Dana nange nguleko mpa ku muwalawo Peshe nange nguleko omukulembeze enkuza y'abaana be bw'atyo bw'abeera ayina okukuza abaana b'eggwanga oba gy'alina okwagaliza abaana b'eggwanga kubanga eno bagiyita first family eyina okubeera ekyokulabirako naye ate taata wa first family ali mu kugamba abaana b'eggwanga nti mwetunde wakati mu kugamba abaana b'eggwanga nti mwetunde ng'oyita mu kusapootinga bamalaaya n'okubatiitiirya bangalo bunani mpa ku muwalawo nange nguleko mpa ku muwalawo nguleko oba ku bazzukulu omanyi obakuzizza mbuulire omuwendo gwa ssente tujja gusona nzije mbeberekeko mpa ku Natasha nguleko mpa ku Peshe nguleko mpa ku Dana nguleko ne bana abaana boogenda ozaala mu baminisita b'ab'enjawulo bampe nguleko ensi etaliimu mpisa ensi etaliimu nnono ensi etaliimu banandaba batya eyo ebeera efuuse kisi yeyo ensi omubeera obutemu yeyo ensi omubeera emize emibi kubanga ekifaananyi ky'oli mu kusiiga olunaku olwaleero si kya Uganda erimu abaana b'eggwanga abategeevu abalina gwe batya abalina gwe bawa ekitiibwa enkya ojja kuvaayo gambe nti abaana banvuma naye mbuulira omusajja agula malaaya waaweebwa ekitiibwa kuba kakati awo ofaananyi yaguze malaaya obusiraamu butukubiriza nti oyo alagiridde ali ebbaala towaayi mbadde nsaba kundagira ku kiraabu Obama n'omulagirira naawe obeera onywedde omwenge mu bupunze nti okuteeka eccupa y'omwenge ku mumwa si kyekikolobero kyokka ekikwatagana ku mwenge aguvuze agusindise agusapootinze mu mbeera yonna kakatolaa Museveni aguze bamalaaya misana ttuku ku kazindaalo aguze bamalaaya abavubuka obasiigidde kifaananyi kibawase tebawasa bawule olw'okuba waliwo bamalaaya ab'enkumi 3 bajja kgenda beetaase
Ogulota malaya emisana ttuku yeeyita omukulembeze w'eggwanga mulamba. Oyimirira katuuti n'olamuza malaya emisana ttuku yeeyita omukulembeze w'eggwanga omulamba. Waliwo ebintu ebibaawo naye nga bya munda nga weebiri ne muba mubirwanyisa nga muyina birwanyisiza munda nga tetuyina kukkiriza baana baffe kubitegeera yadde okubimanya. Naye musajja mukulu akutta akazindaalo. Abamalaya mbawadde ssente bweziti muteeke mu ssako yammwe. Omulimu gw'ogamba ogutali mu mateeka ate gubeera gutya n'essako? Mbadde mmanyi nti ssako y'ebyemirimu omulimu ogwo gulina kusooka kubeera nga guli mu mateeka. Ogulota abamalaya emisana ttuku kazindaalo ng'ensi yonna ekwegesa amaaso nga ne TV zikukutte. Ekitundu mw'oli mu ggula bamalaya waliyo ababumbulukukiddwa ettaka. Oli mu ggula bamalaya ssako yaabwe ogitaddemu ssente bukadde 10 bulamba ab'ekitenzi waba wa miliyoni 2 abaafiirwa abaabwe abaafiirwa n'ebyabwe waba wa miliyoni 2 ab'ebuduuda waba wadde kyaba ababumbulukiddwa ettaka sabiza abamasabo waba wadde ki? Oli ku bamalaya bangalo bunani banneekolera jange bamafiya abasobola n'okutta omuntu b'owadde obukadde 10. Onaalwanyisa otya obumenyi bw'amateeka? Kubanga obumenyi bw'amateeka butambulira mu mirimu egibyera egitali mu mateeka. Enkya tujja kuwulira nti gurupu y'ababbi ye tunaakuwulira buwulizi tetwakuwulira dda. Babbi ameka bewakasinkana nga ne Sobirwe yafa wayita mangu bukubirire n'osazaamu sheya yalina okubaawo eya UB40 n'oyita mangu bukubirire ababbi n'obawaayo ku ssente. Kakati tuli mu Uganda ki? Ng'omulafuubanyi ye yeevuma ensi, ng'omubbi n'atali mukozi be baganyuddwa mu nsi. Era abaana baffe oli mu basiigira kifaananyi ki babeere ki? Gwe mubbi, gwe muguzi w'abamalaaya, ddala ddala tuyina kifaananyi ki kye tuyina okukulabirako? Era abaana b'eggwanga obasiigidde kifaananyi ki bw'oba osobola okugula bamalaaya emisana ttuku? Mpa ku baana bonguleko mbeeberekeko tujja bbawa ssente zonna ze beetaaga. Oba gwompe ssente ngule bawalabo anti olaba ng'obwamalaaya muze mulungi mu Uganda. That's why ogukoledde ne ofiisi beekulaakulanye balabe ebibala ebiva mu by'obwamalaaya mu Bukaba n'abaana abalala bajje bajoyininga abaana ab'obuwala. Oba n'abazadde bakemettererwe emmeeme baleme okuddamu okuweerera Sinakindi abaana bagaana okuddamu okusoma gwate. Bayivu ki ebyokulabirako ebirungi ffenna tusobola okubeera ba Jessica Lupo? Omanya ddira ebikazikazi oba abakazi 2 3 ba Rukia Nakadama n'abawaayo ku bufoofofo. Bw'amala okubawaayo ku bufoofofo n'ayagala osiigirako ekifaananyi abakyala nabajja emmanju nabbanja ekidomolera ne Jessica Lupo, Rebecca Kadaga, Rukia Nakadama. Ng'okwo tulina okuyita okumanya nti abakyala babajja emmanju. Abakyala be bano be wabadde owuliziganya nabo kubaawo be bantu ba bulijjo. Kakati ate abaana oli mu bagamba ebyokusoma mubiveemu mugende mwetunde. Nammwe ababadde baddukira mu Bwakadaama mubiveemu ssente muzireka wano bano mbadde obukadde 10. Museveni oswazizza nnyo nnyoko ne kitaawo. Era muzeeya musikaguta yebaka emirembe yonna gyali yakutunuulidde n'agamba laba ekiwottononwa kye nalekera ensi. Kyatukola bubi nti wazaalibwa mu mirembe ewatali family planning na bupiira. Era si kyanenya bakyala bakozesa bupiira na family planning. Ate era sikyaddamu nnyo okukaabira abaana bato bafudde kubanga ne Museveni singa yafa mu buto bazadde be baali kaabye nti tufiiriddwe omwana yenze yeekole ya itongo.